gwembwa gwe ennyumba yange yekyengera gwe osobola gigulira omukazi gwe walutwe gwembwa obubwa gwe bw'onaayingira bw'oneefuula omusota nja kufuuka kalooli nkumire bw'onooyingira kabbuli nja kufuuka akakolwa nkuggyemu bw'onaayingira ennyanja nja kufuuka ekyennyanja nkusokooleyo bw'onaagenda mu bire naye ŋŋenda kunoonya musajja gwe bw'oneekweka mu kibira bawuladdu bwewekweka mu nyumba bawuladdu you are watching me wuno mu kibanda kya firimu you are watching me nkulaba mulaba amaanyi gonna ogajjawo tabakazi owange yakulemye gono baguyita kabemba nantabembulwa kabemba nantabembulwa kugenda mu ntalo we shall fight baffe tetusobola kubeera n'abaana bano mu gavumenti we shall form a political party you think I can remain in NRM move out to Museveni wasuzotya mukulu tuli mugamba mutya leero design y'olwaleero nange ensobedde mukulikeyo naye omanyiriza ekinyamba naku zino nsomesa ab'amawulire ebintu bino ngenda mbibasomesa ne mbagamba tolwananga n'omulembe why ensi etambulira mu innovations tewali yawera basalyanviiri mu miti mu Kampala bavaawo bokka hygienic tikasa abantu batandika okubuuza naye ekiwero kino omusajja ono kyatusazisa kyatusiimuuza ekijja mugonde nekidda nga omuntu ava okusala enviiri abeera n'ebigooli emabega bwati banyaffe bakozesanga nazi n'ebisalizo bino kati byamasannyalaze mpulira gundi bamuyita batya gundi yagamba nti ensi yeetolola papa n'alagira bamutte ebyo gwabimanya ebyafaayo by'obukatuliki era papa John Paul okubiri yamwetondera yetondera ku lwa Kereziya olw'okutta omusajja oyo kuba oli papa yeyeebuuza tikatonda akola ensi n'ataginyweza mpulira ne tufuna amazina aga Squeeze aga Namansasaana ng'oli azina ne munne eyali Katikkiro wa Buganda bali bamuyita Mikairi Kintu olwagala banaga nti ngawezi mpesere dance agenda kuleeta obwenzi mu Buganda waliwo omusajja munamuli nga bamuyita Jolejo ekiwanuka naga nti dance tujja muzina paka Yesu lwalidda genda ogaye mukazi wo n'abaana bo nga mu Buganda bakkirizamu Nankasa Abaganda wali abawakanya era bamusiba ssebo bamusiba gundi oyo bamusiba mu kkomere wajja buli emyezi 6 yaga nti kati dance taliiwo Squeeze taliiwo wali ekitegeeza tosobola kulwana na mulembe not at all abantu abasinga okubonaabona be ba pioneers abasooka mu kintu abasooka okuleeta ekintu abaleeta ekyenjawo nti omusajja bwe yaleeta wano mugwanya era bu toilet babuyita mugwanya yagenda ebungereza nalaba flash toilets najja wano nabaga nti musime toilet ne bamuga buli mugwanya omusiru tupama mu kifo ekimu oyina gyogenda obitunda mugwanya bali bamusebe 3 times eyaleeta nakati era mu kumuvuma bakayita ka mugwanya kuba simbisa toilet futi 15 nga bo bagala kutwala kakumbi buli aleeta pya omusajja yagenda n'agamba nti yagenda ebungezo yo Katikkiro nsibirwa yali ku gundi bamubulamu n'ensibirwa ho yayina na kati sati wakati yagenda ebungezo kwirira mbuuza Buganda yeetaaga kinti mazzi n'amasannyalaze ne bagati mumutte mazzi n'amasannyalaze aganye tusabirayo benzi aganye okusaba benzi era bamutte ayagala mazzi n'amasannyalaze so generation ekyuka nti bino byemukola bino bibatya biva ku bintu bibiri malisi ettima nti nsomesa amawulire mbagamba nti waliwo institution etasobola kukola lupapula lw'amawulire nga tesobola kukola TV why abantu kati bategeera nti obafiidinga bya bulimba kakati weebuuzizza guno omusipi guno oze n'omusipi guno baguyita kabemba nantabembulwa gano kabemba nantabembulwa kugenda mu ntalo why nti
nze omusajja atta abakazi ngenda mubakwatira. Omusajja atta abakazi omumanyi ngenda mubakwatira nga polisi yamulemwa. Nkubuulidde Kayihura amunoonyeza n'akambinga yaddasse mukazi wange wangi yabaddasse mukazi wange era nategedde engeri eyo omusajja yattamu abawala bamuyita Kigenyi Amazi era ndaba ku TV wano nakati andaba omusajja kuba namugambye nti wonootegeera nti nkuguddeko olutalo omwatte munne ojja kundaba ku ABS tomorrow morning. Essimu n'agijjako n'olwaliro teriiko. Nagenze nansana ekiro agizeeko musekula omutwe yabuze. Omusajja atta abakazi omanyi kye yakola yakubira mukazi wange ku lw'omukaaga essimu n'amugamba nali boyfriend wo nembula mbadde bweru naye nazina sente empitirivu. Omukazi amugamba nze sibeeranga kuna boyfriend luddawa anti nasigalamu effumu nkunoonya. Omukazi amugamba naye gwe ekyoba okola jangu enansana ku ssaawa 3 ez'ekiro otuuke mu bbaala onywa omwenge nja kukusangamu ssaawa 3 zaki ez'ekiro. Nze mumonitaringa nga mumonitaringa because the woman told me I know her history. Naddamu n'amukubira essimu ku Sande n'amugamba kati omanyi funa ebbaala yonna gy'obeeramu ku ssaawa 6 ogw'ekiro odda mu kasonda ne weekweka baleme kulaba. Nze ne bwe kunaaba kugula mmotoka nja giggulira n'ennyumba gwe mbwa gwe ennyumba yange yekyengera gwe osobola gigulira omukazi gwe walutwe gwe mbwa obubwa gwe namugamba nkugulira emmotoka omanye emmotoka oyo omukazi ayina ku stage y'e Masaka nga kyabaluwalingamu. Do you see the commonality? Come at night hide yourself kiro weekweke. I can even buy a car, I can even buy you. Last night najiddamu n'agikuba nkumanitalinze obadde otwala mwana ku ssomero toyina na mmotoka. So mu Lungereza tukiyita stalking. He was stalking okulinnya akagere okulinnya omuntu akagere was stalking my wife naye nga tamanyi nti nze mulondoola. Gyekiro yabadde mu bbala enansana ng'alowooza nti agenda kukola ki? Agenda kuyita mukyala agendeyo nenjikwata nenjimukubira nga mmaze okufuna ku MTN details zonna ye Kigenyi Amaze. Kigenyi Amaze kyekiri registered ye yakubidde mukyala we. Nenjogera naye ne mugamba nti waayi gwe toli mutemu tewakatta abakazi 20 naye ate nze ndi mutemu okusinga. Bw'onaayingira bw'oneefuula omusota nja kufuuka kalooli nkumire. Bw'onooyingira kabbuli nja kufuuka akakolwa nkuggyemu. Bw'onaayingira ennyanja nja kufuuka ekyennyanja nkusokooleyo. Bw'onaagenda mu bire essimu ate katawalya bwere ogamba mutemu. I got all the details about you Mr. Kigenyi n'erinnya oliwulira Kigenyi Amaze yatta abakazi because the way he lures them nti singa yasanze omukazi atali mugagga ng'owange yali musse. First of all akulimbye nti is your former boyfriend wamusigalamu. Akulimbye nti has come with a lot of money. Amaze Kigenyi Amaze avudde Bungereza. Yes, aze nazo. 2 akugamba ogende nansana ekiro saa 6 otandika okunywa ecupa ya bbiya naye ng'oli hidden mu koona. Omusipinga ogwesibye nga kimyo ekimyo ndaba bakyesiba ategere mumalira kusiba kubanga olwali twali badde mu lumbe naye ngenda kunoonya musajja gwe bw'oneekweka mu kibira bawuladdu bwewekweka mu nnyumba bawuladdu tonsobola. Lwaki tugamba Kayihura lwaki reporting abansaze omusajja ku poliisi abansaze njagala shaliya okumutwala ku poliisi njabawa information kuba muyinako details zonna ye yawedde mukyatta bakazi owange yamulemye. Amaze Kigenyi Amaze you are watching me wuno mu kibanda kya firimu you are watching me nkulaba mulaba amaanyi gonna ogajjawo bakazi owange yakulemye naye tojja kenkukwatako ne bw'onooyingira ennyanja nja kusokoolayo ne bw'onoogenda mu kibira bayoladdu abakubi baladdu waffe gye bali ngenda mukukwatira. Mwe kye mutamanyi ate ab'omunda bagamba kiteekebwawo bantu abo abali mu security. Bwe mubeera mu maka and you fail to agree over the conduct of your children
you ruin the family. Omukazi n'omugamba nti omwana adda kiro nagagoli bawasa. Kakati bano serial killers batta abantu mmwe ne mudda kukulwana ntalo kayula aveewo. Find out. Society nga bwe mbagambye nti we in a global village. Sife tuzirwana bebazeerwanira. Nti we in a global village. Nga batta abantu badda mu ntalo gundi agamba gundi. Kakati instead of concentrating kambabulize. Nabaga nti mu military science. President Museveni bwe yasekiwalinga gundi permission okutwala amagye mu Sudan. What happened? Koni yakuba teso. Abantu baga nti atakimayo kyamagye gakomewo. Mpulira. President nabaga nedda logiki y'amagye eri bweti bw'oba okuba obulo concentrating ku buno obungi buli ono obulonda y'oluvannyuma naye nga abamawulire abatategeera babuuza then why are we in Southern Sudan? The army should come back. Kakati bwe mukwatayo serial killer omu ne batandika okufa oli abalagira nti mwe mukole ekintu kino. Kakati nze singa mukazi wange yamusse mwaliga Mirundi baavuma twali bize mu politics amaze kigenya amaze kigenya amaze nakuma toyinza kubeera ku nsi kuno mazima ga Katonda kyobadde oyagala okunkola kanki kukole kigenya amazi yesimu njina esimu yenjina yakijeko which indicates that yabadde ajjako yakekiro kyonna ndasuze ntansana nga njagala agizeeko mundekere wali mwaso omutwe teyagizizaako ekiro kyonna ensonga kill my wife ewaffe otubanja gwe musajja gwamaze. You want to kill my wife? There's a serial killer. Ewaffe tubanja gwe gwamaze amaze ewaffe wali oli myeyo otubanja mu family ya Mirundi kankukoleko jja kuntegeera bano bewasse baakomye katwambalagane n'omusajja oyo namubyaladde buli waali ntaddewo emiliyoni zange aga bwamulaba bwasula amaze mumumanyi kubanga esimu nsobola nojogera ate alina gwe yakubiddeko yamaze kutegeera nti omukazi wange gwali walinga intwe trap si kukwana no ati okwana yali mu confrontize he did not yenga amugamba nti oli wano nkulaba naye jangwe nansana. This is a killer. I'm going to kill you. I will kill you. Amaze I will kill you. I'm going to kill you. Ensonga za amaze nazo tuzulidde olwaleero uno ali mu kibanda kya film. Omulabi nja kukwata. Program kulengeza wencha bulirwa kuna amaze nja kukwata. Kasajja kwogera eddoboozi ttono. Paka sawa. Kaogera mu soft voice kali hash kabadde mu bale enansa. Kekatimu kekata abakazi tugende ngenda kabayolera nsonga za parliament olwaleero member parliament ko wasembye yo okutta oyingirire nze nkusinga obutemu emirundi 10 gwe buli katapa zamaloma nyo obutemu oyo musinga oyo ngenda mubakwatira aba member parliament bamuddeyo kigenya amaze amkontrolekanye ekintu kya mukamaawo go savinga okutaganjula semateeka tajikwatako bakansale kulo batudde ne bagamba nabo ne bazimba ekyabwe poliisi yammwe ne raiding action aid ebitongole bitandise nabagamba nti waliwo omusajja nga bamuyita Nicholas Sekabaka Nicholas yasembayo mu Russia. Sekabaka Nicholas yayina omwana we nga muguwa nsimbu nenga mu lubiri mulimu akasajja kamuzanyikiriza n'atereera era ekyaddirira akasajja ako kabulanga wongo omwana ensimbu zimukuba kafuga ne kabaka ne kafuga ko king ng'omwana bwabulawo akasajja bwakabulawo omwana agw'ensimbu kakati mu government decision za president za NRM bwenzi tunuulira abasajja abakulu tebakyazirimu abaana bano bagoba abasajja abakulu. Why? Between 2009 and 2012 abasajja abakulu bambabazi bo bali bagala kusuula Museveni nga bati ekyeribi abakuume ebyabwe kakati ate bada abaana bagala tuli Museveni abeere puppet bonga bakoleramu ebyabwe kakati in the process they have injured some of us nga bo balowooza tuli bangu si kyabaana si kyammwe abasajja approach Moyi ekyasuula Moyi mu 1989 Moyi yakwata abavubuka abato Cyrus Jirongo Gundi oyo Ruto ono Musalia Mudavadi n'abalala ne bakola kibayita
KANU Youth 1989 mwina abeyambisa ne bagoba abasajja abakulu bonna akaluba akakolya ku mulongolongo. Kakati abaana bano problem gye bayina tebamanyi planning. Why? They are young, they are timid, they are panicky. Kakati buli kintu kyabwe kyonna kya force. Let me tell you. Nga nkwata ntya Lubakyoya ne Makolo mbasibiraki nti balidde sente oyinza okugamba mukazi wo oyinza okuddeka n'ogamba mukazi wo oyinza okuddeka n'ogamba mukazi wo nti malaya nkudde kikwataganira wa n'okusiba toyinza gamba mukazi wo nti malaya nkutte omukazi yenna omufumbo omusajja bw'amubbira mu loogi n'atamusasula taleya nduulu. Other people come in malaya yakulemerako. Kati if you say that you have been giving Makolo Kavuma millions of shillings, vehicles, what do you give me? Who defends you every day? What do you give? Why do you give Buchana? Why do you give all of the cadres of NRM? Singa mwe muwulira ng'emmotoka muzigabira kubiba amasimu. Kakati ate centers wabasamize then kanisa y'abagisi. Kati ekyo kikutegeeza nti bano abaana tebali machuwa kati bakwate tubasibe. Nze meeting zaabwe nziwulira mbatega nembawulira the very arrogant baana abato bafunye ku ssente bakoze eki. Kati ekyamakolo Kavuma kyali badde kintu eki baali kubye masimu kubanga Makolo Kavuma wano babagambye bugambi kubajjako license mwataddeko TV singa omuntu yagambye nti ba Makolo Kavuma tibaddamu kuba simu because they don't own a radio station. They don't own a TV station. It's a question of directing the radio, the radios and TVs. Obutaddamu pa hosting kuba bababye. Naye kati omusajja addayo ekabulya mukazi we nti banaye ngenze ne malaya muloja nkudde setulina za mmere. You are inciting NRM people. That's a very big mistake. They are not inciting NRM people. NRM people are behind. If you get a man like me, I know Bongo. Bwe tuba tutulanga tubala tugamba available options nti omusajja ono mbadde nja kusalawo mukwate mutti, but that would not solve the problem. Abantu mbabalagidde nti omusajja mumita kigenya amaze. The way she was luring my wife into a trap, amusubize emmotoka nga amusinza ne sente, amusubize ennyumba ng'ennyumba gyali mutasobola gigula, akole ki monitoring tukita stalking, akole ki n'ali mu planti nze ne mutta. Oyagala kutugamba kakati nti abavubuka abali mu parliament siba tebali mu busy bano ba front tebalina kati kankubuli butegeevu butegeera kiki bakola. We are going to celebrate independence celebration 55 years. If an intelligent man like Mirundi ayita abamuli n'abagamba we have received credible information that Ali Shahab is planning to attack us during the independence celebrations. And as a result, we have decided to deploy 3 weeks ago. Parliament nebajja. Wali badde kati obagamba, no, we have just been caught up in their fracas. For us, we deployed a long time ago. Nga tutya Ali Shababu. Netewe bano tebayina bungu. Obuyiya tebabuyina. Very arrogant fellows. Give it to me. Ekyokusatu. Naye ate era ne byoyiya. Abantu era bakutegeera kyoliko lwaki era Ali Shababu. Abazungu babikola. You are arguing because ukitegedde. Kakati gundi nsereko. Bamugambye ajja kwata ku order form agiuze allow him agiuze bamugobe mu parliament kuyisa order form emyezi 6 order form ya golodi yaji and in many cases parliamentarians fight in parliament. It is normal. Kakati ekyokusatu tubuuza ffe what does one want to achieve kyekugamba oli ayagala kufuna if this man wanted okwana mukazi wange yali badde tamuyita mu particular place yali badde namugamba nti nkulaba otwala omwana nkuleetere emmotoka yali badde amukonfrontinga yabadde amulwalinga saawa 6 ogw'ekiro bwejja otule mu ddaaka koona enansana gye battira this is how he was his victims. Owange yasaze mugumu nga abiyina erusango abo abakazi abalimba kakati nti Muhammad Nsereko ne bolinga ba rebel MPs bali mu age ante gwe tekimanyi ate kyo ekireetera ddala obuzibu kati gwe tekimanyi nti ba Nsereko bwe balebelinga against NRM accommodated them tebagamba na kuwandika apology ate bonna bakomawo bagisinga amaanyi which means these younger people see far than the NRM leaders.
wakiri bali bagaye nti okudda mu party mube mukole endagaano apologize to the party bangamye nti waliwo omuvubuka eyadduka mu NBS bwe yazzeeyo bankozezza endagaano to apologize yali akuttewa yali agenze kola TV I hear he was there nibaga nti he must apologize before he comes back kati bantu bansereko bonna bakomawo and one of them the most cantankerous one went through an opposite together they knew the population the feelings of the population than their leaders bansereko okikiriza balabira wala chovola bankugamba nti nze nga ntula mbuuza what do these people want to achieve abasajja bakugamba nti obusajja obutono bulwanira musanja obusajja obutono bulwanira muki musanja bansereko bamanyite nsereko lawyer mugezi sekikuba asoma mateeka constitution ya Uganda bwe bali bagikola twateekawo a constitution court okutawululanga enkayana why don't they go to the constitution court lwaki pastor agana okulifaninga ku Bible they know lwaki anti bakimanyi bateesa ku kintu speaker wa yagoba bakimanyi nti constitutionalism kitegeeza adhering to the constitution no speaker ya kigoba tugenda kitebolinga ku floor lwaki batula nga speaker yagamba kijja kuleetebwa NRM ya dembe okuamendinga constitution as long as they have their number but they are panic because it is involving younger people. 2, can you think mukyamutama kiribu ekiti President Museveni yali alaga mu DP mushinana nitumulinda ku Imperial Hotel teyajja ne batugamba nti abadde atugamba yagala bwa secretary general na yajje abere subject to elections Museveni yali akimanyi nti DP abakatuli kinaki it did not turn up omusajja bamuyita Yona Kanyomozi bwe bakola UPM n'ategeera nti Museveni yakikulembera yaddayo mu UPC so kyenkugamba kiki aneti bwakulembera ekintu ganti nsereka jja kibeeramu nsereka jja kubeera mu kintu ky'abaana bavuka bamanya abajozi kyoga nti okugaba sente nti can I go to any office and just my sort and then wait to get him money. That's not Mirundi. That's not Mirundi. I cannot be humiliated. Zitwali zommeka to me anything below 200 million is infukamiza kakati ebizo na factors temuzitunuulidde nti abaganda bakugamba nti ensibambi edibya mutere nti nkolembo omye nalunga yagoyerani amayuni ngakagoyera kabaka nga mayuni tekakola ki kati bana abaana abato sibe bambabazi sibe botafiire bado bali panike bajozi bajoga buli muntu yenna bagambwe baje okusikira mu 7 you cannot succeed mu 7 when you have humiliated everybody was got a misfortune of working across the world am 7 tachirimu ati yankugulya bachonoonye bana abasajja kye bali wansiwe ye mukama wabo omukulembeza abeera n'emiziro omukulembeza abeera naki n'emiziro Museveni does not want to be compared to Obote. Boleta amaje niga oyawukali wana Obote yaleeta constitution yankaga musango najiteeka mu Pigeon Hall ne bagiteesa ko nga tebanagiraba ne bagiyisa ngenyonyi ziho balinga over parliament nakati kyekiri anti kati bakwawuza kati bakufaananya amini ekitegeeza bana basajja parliament yonna government a marriage is being spoiled into a rape because of mishandling by these younger people. 2, Museveni is always generous. Museveni does not want to humiliate his good. Murabi Mirundi mingi. Museveni is very humbling. Why? Nti society sympathizes with the humble ones, not the victims. Kakati Museveni in this time chebaba kubidde kiri kimu. 1, nti koti ya Uganda mbabazi bwe yatwala omusango nabaga nti mbabazi si musiru era okigamba temukateekako mbabazi yatwala omusango mu koti nga yagala kiri eki nti government refused to bring election reforms kakati parliament koti nejiragira before the next election you must bring political reforms ezikwata ku byokulonda
kakati bana abasajja bambabazi bagezi bagamba lwaki oleetayo katundu kooti yakulagira bakugambye nti buli myaka 10 constitution eprovidinga for review commission lwaki sijolinda okubaanukula byetaaga ffe abalina wano brain nti akakiiko ne bwe muli kateekawo nga kino ekiteeso kiyise abantu ba Uganda ne bagakijjibwemu kijja kujjibwamu anti kankubuulira abongenda bakukolerako bannaddiini they are not informed waliwo ebitakubwako referendum tukube referendum nti abasista basome emisa constitution yayogera ku bannaddiini waliwo delegate ne representative ababaka ba parliament ekyabatwaza mu parliament buli naku kuteesa mateeka constitution bwe baba bagikola bagiteekamu bwekyusibwa tolabawo abakola constitution y'obusiraamu bakugamba nti mufuti wa Uganda nja kubanga omusiraamu musuni nga ina diguli mu sharia oyisi equivalent in sharia abahamadiya tebasoboka batabuliki tebafuga kati lwakato kiri fair mu Anglikani church tusinza Yesu emu Anglikani church yo babishopa abakazi gye bali ne waffe tebaliyo nti kubanga Yesu singa yaga abakazi ayina we yabakomya yes nti abakazi bali tebabaloka tebabalwa. Why is it that the Catholic Church cannot change? Why? Ekitegeeza mwawe mugwira akabuliro bannaddiini teboogerwangako wantu wonna constitution liringa ddaame eddaame gwe litaawa buyinza kubeera trust tabeera mu ne bwoba muganda waboligerageranyisa ku ddaame kyemmanyi ku malaame tegakyusibwa lwaki lino eddaame likyusibwa constitution yalaama nti tulina ebitundu ebi tulina ebitundu ebikyusibwa by referendum tulina ebitundu ebikyusibwa kakati nga ekya referendum nti power belongs to the people okukikyusa tukuba referendum a political system tukuba referendum nentyekoza district entrenched provisions kakati ne bawa 2/3 majority. Why? What you don't know kiriwo ekiti nti 2/3 majority tezifunibwa NRM already ekolera mu babisi nti omusajja atema district zonna nga yanoonya 2/3 majority yenga buli district ayinayo omukazi gwanoonya Museveni nabaga nti bw'abaanoonya Museveni bw'abaanoonya opposition Museveni ayingira mu biyumba by'enkoko Museveni nasula abaana Museveni yehambolinga. When Museveni is looking for votes, tomuzanyisa amusinga baba bebase kubulidde abantu bonna baga nti Museveni malwaliro agenda ne mumufutulayo. Museveni looks for votes. Why? Museveni knows that he can be defeated. Muche mutayina mumwagano kuke kati mumuti ebintu bisatu. There is nothing wrong with the parliament amending the constitution. Ekyo tekiriyo teri lawyer teri constitutional court teri mulamuzi agenda kiwakanya. Is there anything wrong mukukkiriza omuntu w'emyaka 18 okufuuka president? In the panic in the fit of panic have turned an honorable wedding into a rape exercise. Bafuuse oboti ekyo bakisse baba naye wankwata bukwasi tebibadde byalaavu obufumbo bwabufudde kubanga ekiteeso si kyebalwanira tebalwanira amendment. There is nobody who can fight over amendment. Kyebalwanira kiri kimu nti this kiteeso they amending the constitution to increase to lift the age limit decides the elections of 2021. Nti muzimbye mu bantu nti Museveni tawangulwa ekitegeeza Museveni kasaakiisaamu mubwana bano balwanira ki kalulu ka 2021 you reduced you have brought earlier the campaign for 2021. This one determined the other. Webuza lwaki ebintu ebijja in favor of one person lwaki bana abatya succession bamanyi if we don't do it in time kubanga bana basajja baga nti leta review commission nze I cannot accept the review commission if I am supporting government I cannot support it. Why? Ani mu Uganda gwe bagenda okulonda bamuwe emyezi 6 aleme kusaba mirala
aleme kusaba motoka aleme kusaba seri because the review commission means they are going to traverse the whole country bagera kwetolegwa ibanga lyonna tuyinza okutuka mu 220 ngachi ate teka teridda mabega review ebali gikolera nga ye Museveni yawanduka ekyo kusaba emmotoka n'ekyaki tukifa ku kasite ekituufu kibanga kyekikoleddwa kasoma logiki mu nsi n'otasoma logiki nga tewasoma logiki mbabuulira there are 3 fundamental issues. Nti babuulidde abantu kyobala bagita life presidency life togikwatako ng'ate weeri ate gwayagala referendum ate oyagala bagikwateko mpulira kati bw'oba toyagala muwala okufuna lubuto kubajja kufa figa muganda okufumbirwa nti bannaddiini simanyi nti pasa yigoba mwali you are saying we go for a referendum a referendum will decide 2 things either to change the constitution or not ate togikwatako ate ng'osaba kugikwatako togikwatako togikwatako atatagala gikwatako atafumbirwa mpulira ulira emitwe constitution gye tuwogerako judging ebintu bino abamemba parliament abenaalibaga omuntu w'emyaka 18 asobola okufuga anti kati kyenkubuulira basobole okukigusiza n'ew'emyaka 10 yafuge lwakakamba director of research ne balya sente million 10 kati abavuma yagenze mu FDC ffe tubakolera lwa nsonga eri emu tetukoleramu. It is only when our interests coincide with yours. Otherwise, balu akakamba babavuma babadde afuna million 10 nga ina minister gwa banaye. I know. Nti yabadde agala mulimu gwa investment authority. Tibalina ebyo babakolera. Those of us you humiliate, you underrate. Tuyina bye tubakolera bingi nnyo. Nti constitution bw'osoma nga oyiwe researcher. Ngoyina sente bakusasula okukola research. Director of research NRM secretary. Ekite ekyemyaka 75 genda osome gundi Hansard besi yayogeraki besi yakiwagira yaga no first of all tumaze okugamba abantu tibeberondera omukulembeze agenda kubeera anti yekumitinga ekiteeso kyo bakireeta lukutana tutandise batebereza lukutana genda osome Hansard lukutana gundi mulenga ne besije what did they have bagamba nti okuva bannayuganda tetubakiriza okweronda omuntu gwe baagala ate emyaka tugisiba gyaki. So this one was intended to stop Obote nti Obote ajja kudda ojjukira waaliwo force Obote come back kakati ne bateekamu emyaka 75 nga gisiba Obote kati gibakwatiddeyo ne bagalira Obote ne bagamba nti abalamuzi usoma akatabo kange akogwe ebyafaayo bya Uganda si ebya Buganda ekituufu kukujjawo ekiteeso nkaba wandikidde nawandikira ak'Olungereza mpandisa ak'Oluganda n'ak'Oluwo n'Olunyankole because for me I make my money oba tebampa bano balekeyo naye nze mu society this is what makes Mirundi nti bwe batunuulira abalamuzi when you read my book nkubuulira nti abalamuzi babakyawa nnyo why basanga abalamuzi George Masika Obote ataddemu abalamuzi abaki ababe era nkuwa cases 2 oba 3 in one case omulamuzi bamuyitanga Mr. Emmanuel Yoteng yali awulira omusango gwa Lwakasisi yamulekanga it is alleged yamulekanga ne mu chambers ze ne mukazi we ne beegatanga era NRM yaleeta omusajja yamujja Tanzania as required by the Commonwealth rules ne bagoba Mr. Justice Oteng Mr. Justice Oda Mulango yawa gundi bail bazira ngali kumada namuta kakati omusango gwa kitaliko gwamala emyaka 5 nga teguwuliddwa naye nga George Masika wa UPC sabalamuzi alagidde bawulire gyaba DP kalagala kabale n'avaayo kitaka gawera n'akulosinga ani babajjayo kati abeena ali mubagenda okujja mu buyinza ne bateekawo nti abalamuzi bawumulire ku myaka 5 mwemeka nti ati that time bakada babwe bajja kuba bakoze eki babakwatiddeyo kati ababwe bakwatiddeyo basirise nabo for you bakwatiramu nabaga nti ogende wa mukoddomi bwe n'akuwa enkoko ne muli ekyeggulo mwenna nga muli basanyufu
ogenda kulya ng'empizivuga mu kisenge kyabwe teri akubuulira bakuba bulangiti eyimpowered mwakiguze eggulu bagundi babuze ensonga gye beekubira ekibatta kiki teri agamba nti sipiika aganye okuyita palamenti noga nti abaalidde nga tusanyuka palamenti kati bali eri beekuba tebasobola kukubuulira tukiyita salient issues oba fundamental issues tolowooza nti ekisiriza Besigye ali mu myaka nkaaga we bagikwata kano emuyambirayo nabagamba singa tebagikwatako afugayo akasanja kamu. This amendment is not restrictive nti bategedde nti Besigye alina emyaka 45 ne bateeka ku 5 nabaga nti Sergeant Ddo yajja mu buyinza nga alina emyaka 28 n'ateekawo akakiiko ne kakola constitution nga president wa Liberia ajja kuba myaka 35 Ddo n'abasekerera nga balowooza nti yeta yagenda kukola ki kwesimbawo nabaga nti bannange okulonda kugenda kubeera mufulume get out mufulume government bwe bamala okufuluma naga nti tubawonye bwe badde basabotaginga emirimu Sergeant Ddo delayed the constitution until he attained 35 constitution yagirinza mpaka luyaweza asa tumwetano nenkugamba tolabanga bannabyabufuzi bonna bakola ebintu nga biyamba bobo Kapiteni Sankara ekiteeso ekimwongeza ttaamu yekireesa kyabula yeeki ng'ayagala eggwanga liyugume omulundi gumu likole eki litereere abajaasi be bamututte anti yekubulya si kya Museveni anti nkugambye si kya Museveni. And the problem if you have Museveni in mind, what if Museveni kubanga nze nabagamba nti bwe tutakyusa myaka Museveni nabanga agenda ne bategeera takyadda we shall fight baffe tetusobola kubeera n'abaana bano mu government we shall form a political party. You think I can remain in NRM move out to Museveni nga namulabanga bandeseeko tebu walutwe atabogeranga ekigambo nakimu akatudde wali Museveni olugenda tosobola kusigala ala disi of enene nako yulonka kubafu kisinga ngaso omutwe naye Museveni yagamba nti Mr. Mirundi obukolwa bwe bwegatta buli omusoto omunene nesebo omusoto omunene bwe gukyuse bwe guti tekukoze obukolwa emyaka eki yabayita bukolwa tebategeera nti bano bakikoze lwa fitina omusoto gye kukola obukolwa emyaka eki bakubiddwa ekibooka ezitabakubwanga ko tebaliddayo kubeera kyebali Tamale oli mukulembeze obukulembeze obwo bulituuka ddi nga eyakuwa omulimo akyaliwo mwaka ku mwaka kakati oyinza okutta kitaawo wasenyoko ambulira wasikita olwo mbyesonyiwe afuge waliwo omusajja bamuyitanga Sultan yagamba nga nti njagala taata afe nange olubuto lwange lukwate ku seefu lukoneko ku seefu bweru ndosi bwe tukola obwa president bujja kubeerawo fe chosen few era nze mbatulira bweti ne mbagamba special Wandera Kazibwe mu kinane yayimbanga nyimba za DP but special Wandera yafuuka vice Katega yatabaddeko vice mukyala Mukwaya tannabeerako vice mukyala Njuba tannabeerako vice yes naye nkugamba nti mu basajja bonna abagezi bayogeranga kirunda kiva ejjinja kintu musoke nga mu kampu yaabwe chairman waabwe yaani yebidandi nga ye mugezi bidandi tafunyeko bwa prime minister kintu musoke abadde prime minister kirunda abadde ki Moses Ali yali mu government ya Amin nga batambula na Amin ku muzikiti mineral finance era omusajja munyanyumiza nti ebyobufuzi bibi nnyo mbamba ne Moses Ali mazomu wa sente zange za ka Honda Civic minister finance akanguze ne basoma amawuli nti minister finance agobeddwa nakyo okusaba Moses Ali sente zange ng'obusungu bwayina tuli mu mmotoka tewali anyega munni naye nga yamwadde sente obwavu mmwe mulowooza nti obwavu the man told me how come that all Amin's people Moses Ali never entered the prison Moses Ali has survived Moses Ali was put in the prison chobola abasajja beruzira bagezi Moses Ali yaliko minister wa internal affairs nga has had a stint in Ruzira Namboze yali Ruzira Mwanga yali Ruzira that's what has tamed the Ruzira people tunulira abantu bano bonna Moses Ali Kiveji Katonda kyataku atojja kikola Museveni kubuli tuva wamu Monsignori Dungu twamwitanga Monsignori Dungu yayogeranga ennimi 37 nga papa do you know teyafuuka kakibisobo wa Kampala okwogera ennimi si kyekimu ku bisaanyizo bonna bamanyi Dungu yali abasinza amagezi naye abaana be yalera bawamala bafuuka bakaddaali
nsubuga yina certificate eki era yajogeranga zisiri muyigirize yafuuka kardinali ne bajja wano Joseph Mukwaya ne bamutwala ekinda mityana ne banonayo ne banonayo gundi wamala nafuuka kardinali nakibishopu n'olaba nti Kagame teyaliwo president Kagame twali e Rwanda nga basajja ab'amaanyi ye Dr. Bayingana n'omulaba amwitangane bunyenyezi buki yali omutemwinyi Kagame ngali wano mu kampu who has ruled Rwanda obululu yabweza 98 gundi tafuzeeko Raila Odinga bino byalimu nakugamba nti ayagala government of national unity naye tasobola kukiyabakola nga nange kyebankola sisobola kutula nabo mu meeting nkuba ebiraka mu mpale ate for me I have the money. Okimanyi nti Raila Odinga akaluwe kaddibwamu Kenyatta tayinza kudda yamaze ate gwe kasola omuntu agamba nedda kyenkubuulira yasaba kino mu DP UPM yagamba aba DP President Museveni yagamba aba DP akaluka eyongereyo aba DP ne bagamba nti DP nyanja ne bwogi senate kendero baba they refused because they were sure of winning. Somebody who is sure of winning tasobola kugamba nti gundi amaza kigenya amaza obesi muyenji bawe je yajjeko fena tumunonyeze wamu abakazi batta amaza yatta abakazi naye mukama wanga amaza ensonga eyo tewadinonyereza okakasoti ate kugambye namukubidde essimu nga ye ali tamanyi nti omukazi oyambulira ali gindi eno gye babattire nansana alinda ne mugabo wange musajja gwa mukazi wange omwagazaaki botta abantu nekijjako essimu kyakijjeeko nasuze gindansana nkivumbagire era nja kuvumbagire ondaba ku TV nkulaba wano oli mu kibanda gundi kibanda kya nsimbi ali mu kibanda bino ebya firimu ondaba nkulaba wano nja kukwata essimu nja kutwalibwa kayikula katuyina mpa omusajja onja mukwata yatta abantu wanji ali ku layini tuwulire abantu babijjo bebagamba naddala ku nsonga y'okugikwatako oba obutagikwatako kale ssebo naawe gyebaleko kyogambye obukolo kati katukuze nenga bana bafunga abantu kyogambye ogambe tokikwatako oli ali mukuli alikikwatako oleko bakikwatako bakikwateko eyo kyeyagala okugamba ddama lwaki abakulu b'amasomero baafire babasibidde kitama mirundi anti kibi tamale mirundi nakwate lwene bintu byogera ebirimu amagezi nga tamale ati kyenkugamba nti bano tebabala toyinza kudya benaali mu bebatawa ssente n'obagamba nti ate twasibye b'amakolo bagenda okuwa mulindwa muwonge bamuwa obukadde 10 kati olwaleero babawadde obukadde 5 ku duwayi ey'enakwana naye nga nanyini sawuli yaako mutyaba ali mu Nuuwa gye bamuwa mu State House. How do we feel? Ladies and gentlemen, what do you give us? What do you give us? Ati kyenkubuulira nti bwe mubanga muwabali temukyogera omukazi bwe bamukuulira mu loogi tayogera takuba nduulu kati you have abantu bonna banyiivu kati ab'NRM banyiivu babukyana abasiba boogera waddeoje anti nekyo nakyokola kikubuulira bali munda buli omu adduka n'ekisawo nakyo bansere ku basajja bagezi nnyo manya amagezi ge bakoze ababbi bakubbanga miliyoni 2 ga nti babbye nkaaga battiŋŋana kakati ekiri mu parliament babagamba nti mmwe babadde mmeka nti 2 nga bagundi bafunye 5 ono gwe bagambye nti bagundi bafunye 5 obusungu bwayina naye ng'oyinza n'okusanga ne sente zikola ki toyinza kulwana bwoto nga tewali kyolina. How does nsubuga awulira atya wangi sebo eyakisooka muba mukube nga kati kiri ku mulala kati baniite be bakivuga sente bwe zazze baniite be bakivuga. How does nsubuga alikakoza fail you for the human being ziri waggulu w'ebitaano wangi sebo no kalange ganda nkalange ow'Eganda webali kulaba ABS omukazi oyo abantu kunoonya mufune gwomuwagira amufune nyanja mufuna kale nti abo abawala nategedde bwabaluwalinga
eka my wife have several cars neza taxi enyumba gwetusobola jigula kaperi yefu aikitegeeza abawala bana abakola ki tu darkness when you go to a bar ekyokubiri hope jakuwa nti yagenda ebweru nga mwayagala nako kakati gwe bwoba weyendako mu primary baludda oba mu secondary you tend to believe kuba abantu bano bayagala nnyo ebyobwerere bakugamba ekitereka kye kituuse entebe nga ani akiweereza you don't reason ekitegeeza omusajja oyo yatta abantu genda mubakwati babagamba ekitereka kituuse entebe guno omusipi ngukwata bwini nengukanyugwa intelligence yetu tuyina iso buli kimu tulina bwana amazi nkubuulira tujja kuwulira akatogo k'abanyarwanda banyibwa katokota baramufata amaze baramufata kigenya amaze yataba omukubi omulala ali ku line baramufata sebo oba ngenda kukwata kale sebo nawe bali kulaba egaggadi sebo ekiteeso kyo twali badeka tuli bya bufuzi wino yavudde olunaku lwajjo n'atukakasa asajja abukadde 18 ani yavakakasiza balinze mu kkoona baveyo bamakakavuma batubuulire esente ze bajja nti tugenda kwekulaakulanya sajja mu State House bazikwasani oyo tubalinze bamakolo kavuma mu balinze babannyonnyola togikwata kaafuuse togikwatako bano bakyali bansire tusobye nabo bagenda bawa akantu bafune we basirikira awo wayeekana kasenyo togikwatako anti kakati ebintu byekifere gwe tobimanya ebintu byekifere mwe tobimanyi bwe bakuwaata oba bavuma nnyo osigate ne credibility nzabo sibanenya bw'oba olina muganda we omugagga gwe nga takuwa leka kunenya bali bazifuna bw'aba takulitaamu value these people mbawagira bano abaana I support them why mu byobufuzi tukugamba if I'm not going to be part of your future plans I tell you in advance nti ngenda bweru kusoma n'olwekyo mukazi nkufuna masters oba PhD mfuna omulimu ogw'ebbeeyi mukazi obwaga nti ojja kunsanga oleka omugobi we don't carry excess baggage kakati bano abaana balina ttiimu yaabwe gye bazimba mirundi taliimu kuba mujoga sika twajja mmwe nga tuzze kukola sente bwe zibeera zonna bazibbawo tikakati omusajja nga Lukwago ayinza okufa kuba ayiddo gye baamutwala niyo sente bajja ne baziyola ne bazikwakkula ne bagenda in my case 5 billion ajja tukole ffenna kuba ennyonda eno yennyini eno ngikukuba nenkwasa omutwe ennyondo yotambula naye yerinze akuyita mukole mwenna ate eriko ono yengera mukwata ono musajja yatta abakazi I'm telling you this man is a serial killer the way he was luring bwabakola bamuyita kigenyi amaza wanjisebo ali ku line wanjisebo genda maaso nkuwulira bulungi genda maaso sebo kale sebo nawe sebo gyebaleko Tamale Mirundi. Yes. Golo ono bamuyita Kingi Jozo kubenda mataba. Tuwe ekirowoozo kyo ssebo. Tamale Mirundi loza Museveni ne Besigye tebatudde kusemba kikwateko. Museveni ne Besigye balabika balinya mu kimu kati. Besigye naye tayagala esobola okukwatibwako. Sobola bantu bonna ne bagamba ti Bobi Wine talina mawulire. N'olwekyo ate tava mu homutaafu y'abano bo tebayinza kukkiriza muntu ataveeri. That's why I'm telling you tibana abavuuka bati mu panic nti people like Mirundi babatya muyina agenda ya mwenafu tulina agenda yafe era nti sibaga nti mumpe ssente muyina agenda ya mwenafu tulina agenda tuga nti Bobi Wine abantu kayitasobola kayingira kuba kaabwe ne Besigye atasobola bayingiramu kaabwe bayina ngeri gye bakasetingamu Bobi Wine bakayingiramu abatabala lwaki takayingiramu anti kankubuli abagenda tubonga naawe bayina ssente. Bobi Wine bwamala okuwakanya ekintu n'akola ekivulu ayingiza miliyoni 4 era bwe ekyo oyo science wali batamutegeera nti lwaliva ku eyo stand ajja kubula abayingira mu kivulu ki batubonga nawe bafunayo sente za Museveni bwazigamba nti babawe biliyoni temuzifuna kuba temuliddayo mulaba
batu bangana abayina sente zibulirawa abayina sente zibulirawa oliddayo omulaba president omulaba mu mwaka mirundi emeka nga nenaduli ekitegeeza nenaduli era nze nali njogera ku TV luli ne baleeta Nadduli nenseka nti can you count mirundi with Nadduli nembagamba let me tell you Nadduli abaga nti abaganda baafayo mu 5 mu 3 ebiri ne balwana nga tebagala kwekatana mawanga malala. Today we are moving towards the East African Federation. Kati mwarwani ya Abaganda. You delayed the East African Federation for 50 years. Ekyo nakyo bakisanyukiramu nti omukazi yakuwa tuzibe nyumba ng'eriko galaji n'ogaana nti galaji esera tetujja kugula mmotoka ne mugula emmotoka ne mugisuze bwe ne bagibako emipiira kati oninyana so ne bazungu lukutifa kati yenna tuli tamanyi nti agwa mu gaapu zaani ezaffe nti you would oyogera ku musajja NRM kakongolero okusinga is a historian tasubjectinga bino nti abasajja bwabagamba mu 5 mu 2 tukole East African Federation ne mujigana. Today you are moving towards the East African Federation. Nga munano October 19 Buganda yalangirira nti yefuze yokka naye negamba nti ejja genda mu East African Currency Board ate gye yawakanya mu 5 mu emeka. Kakati ne mbagamba nti muyina gundi inland port eyemalaba. President yaleeta omusajja wano Nagagga 15 years ago ne mujigana ekyapa ky'omusajja ne mukibba ne muddusa emisinde wa. Today Katumba wamala ayagala ki? Ayagala kukola ki? Ayagala kukola inland port. Which you would have got by now. Bwekitegeeza mmwe bw'aba mwana balinamu okubanyuma obwongo ne bweggula. Bw'aba mwana alina kumala kubwa Uganda oba abatufuga Uganda oba abatufuga balini kyaliwo dda built at a low cost ate mukikola mutya ate mukiwakanya ate mukijjukira luvannyuma wayise emyaka 10 kati the cost of an inland port bw'ojogeragera sente za luli sizo ezaleero. Yali ayogera ne bannamawulire recently yagamba Uganda yakatandika butandisi okumunyumira bwe yalonchinza oluguudo yawulira Uganda etandika na butandisi okumunyumira. Nze kulwange nali badde amagezi ekiteesi ky'olwali tekyali baddeyo bakireke no cool the atmosphere tukirekere ddala si kukirekera ddala kati nkugambye nti oyozeza noyereka mu ttaka buli abalidde ssente buli mpaka parliament mu future ajja kugamba tuwakisire ku mudumu gwa muntu mumwali mwagala tukole ki amajete mwagala ziba ssente anti kinkubuli anti kati babayambye n'omubbi bakoze ki nabaga nti omusiraamu atalina ssente zakulya ekyamisana mu kisibo mulowooza yasiibye naye nga yenda ekisibo kitabeerawo talya kakati n'ababbi abalidde ssente twakiyisiza ku mudumo gwaki opposition emaze ekyo kikola ki ekyo opposition emaze okukidentinga tikiyita gundi tekirina credibility mu bantu webali tukitegeera tekiri credible mu bantu bateekayo abatono esimple amendment yemwalireese ababaka ba parliament ne balwana ne bajja okuyuza empapula speaker n'atula parliament zonna bazirwaniramu speaker n'aga nti gwe abadde agala okuyuza empapula kambabuuli mwalaba parliament nga malema ayagala okutwala gundi the woman speaker stood firm mumufulumye n'agaana okusirika yes ne bamufulumye engumi neevuga naye bamufulumye. It's the role of the speaker to make sure that parliament ebeeramu emirembe. Kyakusatu finally nze nga musajja mugezi alina amagezi mu mutwe singa ffe tebatwerijjamu. Let me tell you, parliament eva mu parliament netula mu conference center ne basoma article ebakkiriza okufuna conference center ki singa mwakitandika emyezi 3 egiyise oba 6 ti parliament egendako eggulu abantu ne bagiraba parliament egendako emasaka ne bagiraba ng'etuddeyo parliament kati olwali ne mugitwala mu national park ekidepa ani yaligenza okulwanira